ng'ebula ennaku 3 okutuuka ku lunaku olw'okusaba kw'eggwanga lyonna okwa National Prayer Day okubeerawo buli ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba mu kisaawe kya Old Kampala. Ebbugumu lyeyongedde ng'olunaku olwaleero amakanda bagasimbye mu divisioni y'e Rubaga nga bagabira abantu zikaali ez'okuteekamu ebyokusabira byabwe bye baagala Katonda abakolere mu mwaka ogujja. Mu divisioni y'e Rubaga bano batandikidde mu bitundu by'omu Ndeeba ne Katwe era ng'abeeno Mulanga saako n'enteekateeka yaffe gye tulimu bagijjumbidde bwe batwegaseeko okwongera okukoowoola bannaabwe okujja mu kusaba kwa 31 Desemba okw'okubeerawo ku Lwokusatu olwa wiiki eno. Abantu mwenna Pastor Kiganda atuyita okusaba ku Old Kampala nga 31 tumaleko omwaka n'ebikujjuka ebirala mwenna mbakoowole Masaka gyenva ebitundu ebyenjawulo. Ola abantu okujja mu kusaba Pastor Kiganda abayita ku kusaba kya Old Kampala nga 31 tuyite mu kusaba okuyita mu kiro ekyokusumululwa. Abagoba ba boda nabo basabye bannaabwe be bakola nabo omulimo omwaka okugumalako nga basaba. Ola ba boda bonna mu Ndeeba wano n'ebitundu byonna ebirala bajje bamaleko omwaka nga tuli mu kusaba kya Old Kampala. Buli woyita mwaka ng'oyise mu kusaba ofuna ebirungi bingi n'omwaka ogutandika bulungi. Otandika ng'olina emikisa mingi nga ne Katonda akwatidde mu byogenda otandika okukola. N'ababodaboda mwenna mbakoowoola baganda bange ab'Enajjanankumbi mu Ndeeba ab'oku Kisansa ab'Enajjanankumbi ku Matawali ababodaboda benkola nabo abo mwenna mbayise mujje mu kusaba. Biseera tulina okwekwasa Katonda kuba tuli mu biseera bizibu, tuli mu biseera abantu mwe bakaabira, tuli mu biseera Setaani mwayagala okunywera omusaayi gw'abantu omungi. So mujje tusabe Katonda atuwe amaanyi, Katonda tumwebaze atuwe n'amafuta tusobole okuwangula ebyo ebituyigganya. Mu katale k'Ekitebi abeeno nabo tebawukanye ku balala we basabidde abasuubuzi bannaabwe obutakola nsobi ne balema okwetaba mu kusaba okugenda okubeerayo nga 31 Desemba wali mu kisaawe ekya Kampala mukadde. Mbakoola ennaku z'omwezi 31 Old Kampala Pastor Kiganda abayita abakoola ffenna abayita muto mukulu mukadde abaddiini mwenna bugendeyo 31 paka nga lumu kuyita mu kiro Pastor Kiganda ffenna Old Kampala gye kiggwera. Sabako kuyita mu kiro nga 31 Desemba abooluganda mujje tusabire wamu enjegere zikutuke ebyakwata bite ebya famire byaffe bitulumba naye mu kuyita mu kusaba mu kuyita mu kutula abooluganda tugenda kuwangula. Kyenva mbaniriza nga 31 Desemba Kampala mukadde bane mujje tusabe Mukama tukungaanire wamu. Magomwaka gugamba nti ogenda kuba abamidiyani ng'omuntu omu kululi obadde olwana entalo ng'onoonya n'abakulwanirirako ne ku mulundi guno gokka Mukama agenda kuwa amaanyi owangule abalabe bo ng'omuntu omu owangule endwadde ng'omuntu omu owangule amabanja ng'omuntu omu n'ebizibu mmenye kindeke ki byonna ogenda biwangula kubanga Mukama agenda tuwa amaanyi okuwangula ebizibu ebyo n'endwadde n'amabanja.